ogamba ndi on the run oli mu suiti ya milioni 10 ngololi omuntu ali mu kudduka president wa Ukraine mulala mu suiti yasika Trump ngali mu t-shirt ogamba am on the run oli mu suiti ya milioni 10 mpya ngololi wachocho kiba kimaze okukula wali mu sky ali mbisegusya dduka wakigololeddewa akasajja ne omusajja nakubuuza wawangula nti wadoja gamba nti wano wendi nyina screen mu dakika zange mpeda kikatano mbalagi zino ze results zetwagatira kutali sente yaffe zino ze zabyabakama zibaweereza ne ku poto ya ne ku email za mu muzikebere oba ku website ya twagala audit the Geneva wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaziza n'okusoomozebwa okulala asobola otuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Honorable Munyagwa Mubaraka Serunga former presidential candidate ate nga ye president general w'ekibiina ki CMP Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero ku nsonga ezitambula mu ggwanga eryaffe erya Uganda agenda kusooka kubuuzeeko tandike programu y'olunaku olwaleero sobo tukwaniriza buuza abantu abalabi ba MS Media mbalamusiza muto wange naawe nsanyuse nnyo tenkwebaza obutaba na ntondo onoonya omuntu paka lw'omufuna muntu bw'atakwata si mutotondo wale omulemerako paka lw'omufuna sebo bwera onoonya president ate president omalaga mufuna ekyo kikulu omanyi abantu abamu tebamanyi gye we bagwa fe obusiraamu bukugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba yeesiimye amanyi waagwa kati gwe kirungi nti omanyi levo yo nti Munyago ono okulabika okutuula naye abanyamba buyambi kati olemerako nonnoonya n'otatonda wala kiba kirungi ojja kukomawo ojja kutuuka wala tweyanze nnyo tweyanze nja tutandikire wansi bambi former FDC member ye wali mu FDC nensi bambi yali mu FDC nga vice president wa Buganda kati wa NRM twogerera bino opposition ina wegenda okumisinga nsibambi ene mumbera yonna musajja mulungi ate mugezi ate mugaga ate mugabi sente mustraga badazi yuwamu teri gwatatekanga mu sente wano mbesimbi okuwa president naye nsibambi yakoze ensobi nkimanyi lwaki yagikoze omanyi bwogwa akalulu obeera vulnerable oba munafu obanga jeno gwe bagyeko amayinja kati ate nsibambi badde n'ebizibu bingi n'NRM government misolo biki kuminika misolo anti sibambi azenga azoganya okuva mu mwaka gw'2021 ngazoganya NRM nga ero yaba misango gy'abeesi gye biki ku fundraising ndowooza kati abakulu baali bamunyiigira kakati bundoza buno bwempiwe bwagenze company zina agency notices URA yagakuba sente omanyi government ekunyiga kate nabo bwe bacha kunyiga eno genda kulanga nabo opposition bakuli bubinyo nabo baga walya kati teri kinyiza nga musajja security government gweyiga kumugamba nti walya awulya n'omutwe gutabuse kati agenda gamba akambeereko ne alayo nemekuba mu banga nja kusaanawo zena mulabye kyamugobye kyade speech kyade kirana naye yakoze ensobi yabuse mu frampe nagwa mu muliro flying pan nagwa mu muliro opposition flying pan ate NRM mu kyoto kyennyini kati yagude mu mudiro mu kyoto kyennyini NRM ze kyekibina kyensaba Katonda nyambe sikiyingirangamu kirimu enkwe enge efuga bbi buli kibi kiriyo buli kimu nze swa kubeera Minister President Museveni neba bukuwa wallahi your excellency manyi nti security eraba wamanze iso president wabagamba nga tuveti mimi mugamba no yagana tebata wana kukubira simu ze sobola because nze ndi big headed nze nyine gume njagala nnyo kyenjagala kyemba njogera sagala kunte ko fujjeri anti minister balino mugaiding anti kakati sibusobola nze njagala cabinet nga president mukwano gwange nga nansonyiwa byemba mpiti byenjogedde ebitamusanyusiza nenga bye bituufu nze nyina kubanga njogera kyendabanga kyekituufu mundekero ka freedom wako ntikale yogera byoyagala nenze byokunfuga sibisobola baba bajja kungoba myezi 6 nja kuguka ko mwezi bala byenjogera gabo yagende agende tabiri mu gundi yaffe kati abasajja ba president Museveni abo mbeera mu bali bankambwe nnyo ennaku zino era nasaasidde ensi bambi bwe nasooka zibye ebintu byaliko ebyenteesaganya namuga toyina kyogenda kuyisaawo bwe mwavudde wa president Museveni kakasa yasinkanye Seekeye namuga togeza tosembeza abasajja abo president Museveni ali under siege
alina amalindirizi agamwetoolodde agamuliirako. Kati buli omugamba nti ateese n'opposition olaba abamanya ta musajja waffe tatwende walirwa n'agamba oba nkitadde muzeeyi baleke anamwasi bambi teri nteeseganya zogenda kuyimirizaawo ekizza okusoboka you'll be co-opted bakugatte bugasi ku kigaali bwe wamugamba namugamba ne Latifu namugamba ne Honorable Kabuusu Bafaruku Ntege tebalina nteeseganya bayinza kuyimirizaawo kubanga bali abenaare mbulu bamulabanga mugenze mu nteeseganya bali emirimu gyabwe giri at stake ingagamba nedda ate naffe kwakati abasajja benaare mwasinga bali kubasawo baganda banoonya wa minisita abagala bwa minisita bali kubasawo baganda bali Tanzania baliwa kyokka nga Munyagwa yagamba ne bw'obumpa sibutwala nze sirimba sinza kubeera wenaare sibisobola njagala nnyo eddembe lyange nze eddembe lyange linsingira obuwumbi n'obuwumbi okwogera kyowulira nti kyekiri ku mutima twakyogedde kino saagalira ddala you don't call me ombuzanga kati Nsibambi timing eno nga yakava wa President Museveni ate nayingira mu NRM kubanga bano beyagala na bakabusu bagamba yabikoze nga ye anti president alabika yamubiddeko nti eno kyenda bwe wange enteeseganya tezijja kusoboka yingira wano tukochi ne bano bajja kukwata kuba nabo bajja kukwata nabo bajja kukwata teri nteeseganya zijja kubaawo byagezebwako ne birema nezo tuzeeta ate nga yes President Museveni yeetaaga okuteesa n'opposition n'enteeseganya zitali za kukuta eziri well structured nende zino tezade za kukuta ebifaananyi byabwe nkunyonnyola zeetaaga eziri well structured tuteese ku bintu ebimu twetaaga amateeka g'ebyokulonda gakyuke twetaaga ebintu bingi bye twandise electoral and constitutional reforms wabeewo enkyukakyuka mu mateeka ag'enjawulo naye nga bwe nkugambye n'embeera gy'olaba gye twandise this state of political phantasmagoria waliwo abagiryamu abatayagala ebeere bweti naye nga president naye nakyamusaba nange president take away structured dialogue n'opposition please ebintu ebimu tubikoleko transition tugiteeseeko tuteese ku bintu ebimu tulabe nga tufuna eggwanga lino teriddamu tebigendamu obutabaniko your excellency take away structured dialogue n'opposition kati eky'Abasibambi kyo kyafiiriddeawo Abasibambi tebasobola bagenze banafunze n'akagwa kalulu emirundi ebiri bogwa kalulu nafuwa kati mwenga temwagenda gwenga tewagenda nze saagala ebyo nze kankunnyonnyola nze kye saagala mba sikyagala kye njagala mba njagala nkugambye bampita mu nteeseganya ziri structured ogenda ngenda totawaana ne mugamba tuli wali eggwanga lina limanyi tuli conference center wendi nebino byokukuta ntinga covid omulimu sigwagala ndi ku record ate nze nkigamba n'abakungu b'NRM abamu bakimanyi tansaagala mulimu kati Nsibambi anoonya mulimu si bwe ngambye nkugambye ye mugagga muyivu naye nze ngambye umanyi vulnerability vulnerability gye nkulaze gy'ofutukako nga wagwa akalulu government tekwagala opposition egamba walya yeetaaga ffe abagumu nze toyinza kunkolako blackmail n'onkozesa nsobi tongambye Munyagwa walya derafo ngende mu NRM sobola okuba yagambye ebivumo nabyo bibadde bimuyitiriddeko nze tolina bijja kunvuma nyingize nkozesa ekyosaagala nze kambabuulire mmwe mu bwana bwa nuupu ne munanvuma mutya temujja kunyingiza NRM tekisoboka kyesaagala mba sikyagala tekyenjagala mba nkyagala nze ndi independent minded tozannya kyenjagala kyenkola so Nsibambi yabadde wakati mu masaŋŋanzira yatidde ng'alaba opposition ye muli bubi ne gavumenti yo kyemanyiko yabadde alina abalabi mu gavumenti abamuyigga nga ne bizinesi bagazi kuba kigo zonna naye bamusibe so kati yabeesoose kanziruke waayi kangende nsembere kati ensobi eno teva nnyo wano mu opposition kuba bwe bakuba abantu ng'abo abanene ne bagenda eri ani asinga okufiirwa opposition eyambye nnyo President Museveni okurecruitinga abantu ku bwereere omuntu atadde mu opposition billions eziwera 10 ng'oyo Nsibambi nga walya awuliranga n'ekintu yenna omutima gwabise awulira amaanyi gamuwedde bano si bantu betuli nabo kitegeeza nabo wona okwata gavumenti ojja kunyigiriza kati mba nfaaki okujja kuba Munyagwa abagumu anti nze kati nze nkimanyi nti ne gavumenti nange nsobola gikwata nensimanyi nze saakengire NRM dugera ku makyanga kintu gwo kiyina nze nera NRM amatemu erimba nze temulindaba
N'ebigambo bijja kyuka wano. Oli onzijukizanga. Bakulabe ku list y'aba minister. Onzijukizanga ongambe nga walidde embizi. Tekiri NRM erimu effutwa, effubitizi, enge. Kabina kaliyawo kabasajja bazibalumemba. Mbaka ona lumemba. So bagenda kubulagako nsibambi ajja kitegeera. NRM ku level yenko izagigeza na nupu. Na nupu mulimu enkwe. Nupu eyine enkwe. Gwatayingirangayo. Kabina kayine enkwe mu ndomo bukokola buli omu beetomera. Nenga sibe bali kumuguni. Obasasira boche balwanira wekiri. Wekiri. Ne bali mukatebe wali ekavule bayitomera bekwa. Kati wanakwata obuyinza kibeera kitya. Basobola nga bawujja batabuyina gye bagenda bujja. Enkuba ngene tonya wabawo ebire ebikwata abo tebiriyo. Bafunya opportunity Geneva ne omupiira ne bakuba ku murabba. Funya abasajja b'epeni batudde mwogere ebibozibozi. Toina facts, toina evidence, toina chi. Nengo oli wali oyogera ogamba ndi on the run oli mu suit ya milioni 10 ngorole. Omuntu ali mu kudduka president wa Ukraine mula mu suit. Yaseka Trump ngali mu t-shirt. Ogamba am on the run oli mu suit ya milioni 10 mpya ngorole. Wacho choka kiba kimaze okukuba. Wali mu sky ali mbisegusi adduka wajigoroleddewa. Akasajja ne omusajja nakubuuza wawangula nti wadoja gamba nti wano wendi nyina screen mu dakika zange mpeda kikatano mbalage. Zino ze results ze twagatira kutali sente yafe. Zino ze zabya abakama. Zibaweereza ne ku poto ya ne ku email za mu muzikebere. Oba ku website ya. Twagala audit. The Geneva Summit, it is an international symposium discussing matters of human rights violations. Ezino kumanyibwa ensi yonna. In presence audience jobo olimu ng'oyogera erimu ba retired generals, retired spies, retired what abensi yonna bwaba kutunuulira fe abasoma propaganda ali hinged ku bintu bisatu. Optics, body language and choice of words. The entire optics, body language and choice of words. Fe abasoma propaganda bobo yogera ntunuulya ddimina yo bwoti nsigaza eye contact nenda wotambuza emikono gyo amaaso gobogarolinga bwokola ki nenda baddimina yo eraiminga in conformity ne byoyogera bwemala nenda ntunula endabikayo ali on the run oyambadde otya face eri stressed nedda. Okay. Nga wetegereza bingi. Nti ati propaganda nze nagenda kusomera. Oye propaganda. Propaganda is nayo propagandists. It's also a career. Je bagamba that is neither good nor bad. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyira embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda
nze Ajati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752375 temuddeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno wa propaganda ensi eno etambulira ku propaganda kati njagala nkutegeeze babadde mu Geneva summit chala nabuze ebuuzo nga abuuza Honorable Bobi Wine to the effect wa wangula ngoina kugamba yes results of the Federal Center yali eno yabano yali eno oina proof yes no bibawa yabadde ne proof evewa baina tali center baina real forms za district yana ku district 16 baina kana zoka bazina baziweza yagambye constituency ana mwenda ziyeze ya wangula wa MP kazi jana nambuza yezezo ina obujulizo obulaga nti zogo wa wangulayo kuba president koye ati oli abakututte wali bakiyita strict proof mu mateeka nti osobola okutatatatatatata kati netuda kye bayita strict proof oyina obujulizi obulaga nti kino wakiga kati awandibadde osuubirwa a former presidential candidate before such an audience oga yes mbuyina nera mubateredde poto yamu website yamu kakati bwe babuyitamu bagamba omusajja ono tumweyongeze obadde omanyi lwaki akajanja ka America kakka ku Nuupu Bobi Wine ekintu yakiyiwa mu kisanja kiri bwe yagenda mu America nga ava military detention bishi yafuna traction ya amaanyi ba Amsterdam bani kumbe bali bambega batuula ne bakwanalizinga bati kati bovaayo balaza ova mu military detention bichi noga Uganda is a big prison Uganda either watamukomero bamufu bichi byonna kati boli nyenyonyino de Uganda nga bagamba American embassy military attach ne political attach omukuru mu mulabe mu monitoring etabawe ekimutuuka koyi bagenda okulaba nga oli ku nnyanja mu lyato oli ne kyali ono bya niri muli mugumenyeka mu lyato lyudambula mu kumenyeka omuziki ku mazzi bakasawa nyaza kiro ono tumweso wala tewali problem buli atugaye bagala ku mutali ku nnyanja taina escort sawa nyaza kiro bagenda okulaba kyalibo bonna bakubye embaga badigida ngaba question bano kati be bagamba nti baba yiga olwalero wenjogerera ba MP ba Nuupu bali Namibia aba MP 10 bali Namibia wali onava mu Greater Luwero oyo goba wangu Dakar ya Dakar naye yagenze alina gutomumanyi gwenjogerera ali Namibia njagala ngambe tali Namibia nga agenze ku kasente kani government kukola ki benchmarking abaka balina okola benchmarking kakati nkuwulira president Museveni alina omusajja w'omuzibu ennyo ali mu diaspora mwita Adonia Yebali ambassador wa Uganda baku mu UN ebyo gwe milimo gwe olufuna delegation wetu ngenze Namibia kati abali eyo mu corridor za UN nga mwe muli bannachemali ati ndugu lwacho yogedde bwotyo baba na opposition tebali wamwe Namibia kati bakugamba nti tetubakiza kweta Namibia tebagende ku sente za government nga yebatutte bali Namibia tebagenda kubanja kalulu wani ebyo kubanja kalulu babivuddeko ate bali Namibia government yebatutte ate babagambye mwangu budget mugirwanyise gweyo ya financial year ne gwa financial year genda kugwawo sente za travel quote and 1.8 billion quote dakozi yakwanga 3.5 ngazarudo oluvuganya government balina okuzirwanyisa balenga bazi abo bali ku ludo lwabula government kakati yengezaako kulaga nti osanga omuntu erimba nti abo bagenda munonola abo bali Namibia badigida waliwo delegation egende Jamaica naye nga opposition naye ndowooza kiri mu mateeka bano okugenda okola benchmark n'ebirala kati kyenakugamba olugero lw'emmese ekikulu naawe oyiga kitono nakugamba emmese esekerera omuli w'eggolu emmese edda twalyanga amawolu nga bw'osanga emmese yalumye ku ggolu w'osala n'olya naye eggolu ddene n'oteebuuza weba yalumye wano yabadde etuddewa
kati emese erabe osala wano wetadde amanyo n'olya wano kati emese kubuuza mu Lunyankole ng'ogunanyanga bunwa andya bubunu andya bunyo nti okyawa wennumye n'olya akabina kange okatudde kati gogamba gavumenti mbi yanakyemalira yakoze eki ate bw'otuuka mu bigitigitimizinga kubanga bogende Namibia ebadde manyi nti Uganda is a dictatorship ne bala nkuliko ab'ekibiina ekiri mu buyinza n'ekivuganya ekive Namibia babula Uganda ina democracy abasajja bonna bano beetaayi tekiba kitegeeza so bali badde bazire ngendo ngezo bo teri toyinza kulangirira nti ndi muyekera ate n'ogenda kasiki kamwannyoko ng'awo gafumbirwa kisoboka bakuyoola. You can't be both. You can't eat your cake and have it at the same time. Osobola kubeera nalonga ate ng'olimbeerera. Tekisoboka. So saka kumbuza ebibuzo nawe bitakola makulu tudde ku kibuuzo ng'obiri straight tuyamba abatulaba bategeere tosobola kugamba nti gavumenti ene yabanakyemalira nti mutayagala opposition naye ng'oli mu business class ennyonyi otambula weeyagala sponsored by government yanakyemalira atakwagala yagala okutta. Kati omulonzi ffe abalonzi tuba tusigalawa kutegeera abaga nti tulina essuubi mu abo batuuse obuyinza tugenda kutuula nammwe abalonzi tugenda tubayitamu tubanoonyi tutuule tukole formation empya eno eganye emwenunule tewali kiriwo eno tosobola kununula muntu yenna. Nze singa nabadde Bobi Wine we naadde mu Geneva summit naadde nja kuleeta obujulizi bwe natoloka ewaka okwemulula kubanga alina CCTV kamera ewuwe kubanga njaga kuwulira balina footage satellite footage abakulu abalina kati ekyaliwo omukulu Kyagulanyi American Embassy ekimanyi naadde nja ku disclassifyinga footage oyo timulaba bwe twayingira nga presidential candidate nga kaluka akaggwa poliisi eyandiko twali tukyali mu kikomera munda ne baleeta babo ya SFC ne bazingako ebweru kwaki ekyali fena kyekyatuliko kati bino babo eno nagikuba nti ate okunyonyola enfuluma gye bafulumamu ati kyengamba akatambi naadde kalaga wali Geneva n'abazungu ne mbaleka nga bakaba amazzi ganti omusajja singa teyayita mu payipu y'amazzi singa mufu naye byonna bina teyabirowoozaako musajja wattu abazungu baba bakulaba nti ono omusajja naye agatta bulamu abakulaba kati enfuluma gy'ofulumyemu yo tosobola gy'onnyonnyola gy'ofulumyemu eggwanga yamanyi kakati eno wetumbuze ekibuzo ekirala tusevinga obudde kyeŋŋamba banti batugamba bamunoonya naye katwamulabye ng'ali mu summit ey'amaanyi ey'ensi yonna ebyo simanyi gyali ye amanyi gyali oba malaalo oba ali ku malaalo oba aliwa that's his problem naye nze as far as I know teri bwe yali ayinza kufuluma wuwe nga security temanyi kyali tekisoboka security yali emunoonya yali emanyi either yali safe passage obanga wa bribing aba police n'aba SFC abali ewe bonna omulundi gumu n'obayitamu obanga yali safe passage nti muleka ayitewo tugaita ajja kwekalakasa muleka agende. So mu summit abali ku ludda olwabula gavumenti abeetaaga enkyukakyukano tebalina kye baafunyeemu temuli ate kiriwa walemedde n'okuprovingira omuzungu waliwo kye bayita ranting kitegeeza kinoonyerezaho wangamba wasomako toyina Google simanyi genda mu maaso simanyi wakuliko data oba tewasoma teddamu kukyala wano ranting it is RANTING RANTING kitegeeza ki speaking at length in an angry and impersoned way. Era kuba ebigambo bisomye mu Luganda eby'Oluzungu. The action of speaking, writing, or shouting in a loud, uncontrolled, or angry way, often saying confused or silly things. It was a rant. Omukulu kyakoze was just yadalekana bulekana asibwe ngambye nkozi kigambo ranting in a loud uncontrolled it was a rant tena nekimu kyavuddeyo kyamaanyi temwabadde nekatira
Honorable Munyagwa asobola kwogera kikuwoli. Temwabadde. So kwogera ebigambo bitono nga biri back to his facts. Omuntu n'omuleka nga ne ku lunch bali ku laptop bati. Bakyanoonyereza. Kanda omusajja bateereddeyo, kanda document gyateereddeyo, kanda kino n'obalekanga bonna beetakula emitwe. Yali nasaana abasajja beeba amagezi nga ggwe. Wetabanze, but you need simanya no alabika abayina, but I don't think tibakoze omulimu gwabwe bulungi. Yabadde rant. Ekibuzo ekirala abajja kuvuma tojja basobola. Ate zinga banvumira kizenjogera. Okay. Baba balina kuvuma. Eri yabadde rant. Temwabadde makulu. Kyabuzeemu. Badde kuleekaana buleekaani. Kyabuzeemu. Kanjala tugende mu parliament. Ndabawo embeera. Omanyi kati mu Gwokutaano ndowooza wagenda bawo kulonda speaker. Yes. DP erese mawu. NRM nalabye Namuganza ndowooza nono alikera ajja kukomawo. Mawu yandibadde asobola okujja okwesimbako kwa speaker ng'ayina ababaka 6 bokka. Tasobola kuwangula. Naye agamba nti ababaka bamukubidde amasimu ne bamwegayirira okwesimbawo. Tasobola kuwangula. Aba North ajja bafuna abakyoli abaawa. Naye tajja kuwangula. Agenda okugaba ekifo ekyo President Museveni. Gwasongako. Ate nga kirabika President Museveni ali comfortable ne combination ya Anita ne Tayeebwa. Wataba comfortable nnyo. Waliwo bali power struggles za succession ezikuba Anita. Waliwo ababaka bagamba nti yefaako yekka. Taba na ba allies. Waliwo ebintu bingi bamwachuzinga. Bagamba agagawadde nnyo we bagamba. But President Museveni alabika wano mu campaign ya musuubiza. Ate Museveni amanyikiddwa nti abalwanyi be tamenya ndagaano zaabwe. Kakati ayinza okuba nga tagenda kumuggyako kiragiro kye, kigambo kye. Ajja sigala amuwagira. Ate bw'amuwagira tekuliko agenda kusobola kumukuba. Ng'agambye nti mulondo. Bajja okulonda. NRM Museveni tayizaga nti mulondo ono ne balonda mulala. Kati Nsibambi yagenzemu ekyo ekiti. Nti bamugamba nti kino kye tugenda okukola wadde si kirungi. Bagenda kufugira Nsibambi ajja kuwulira. Yansomesa business associations. Ne gwe student ogamba nze sola genda kwegatta gye yagenze. Nze sobola kimulimu alina kyayagala. Nze sobola kunfuga nnyo gwe kutyo. Kyotya kyekyo kyokka. Nze president gwe ndikolera ayina kuba mukwano gwange angambe jangu okole naye yogera byoyagala. Obanga gwe kenyini gwakirimu. Naye saagala kunkozesa kumbuuza lwaki wayogedde bino lwaki wakoze bino. Kati walabyeko omwana gwe basse Mr. President. Tata yasse omwana kumusanga nga ali na muwala oba muwadde kamuli. Abazadde obusungu nga bungi ennaku zino. Bujega. Bujega. Bozaala omwana omuwala talifumbirwa. Bujega bwe babasumbuwa. Bujega basumbuwa. Yagamba mbu omwana ono gusigwe gusosebadde bajja bamukuba oyo omulenzi nga bamusangayo ewaka. He was in love. Ayinza kuba yadde already omutima gwe gugenze. Naye omukuba bukubi kumutta. Why should you? Yadde alina okugenda bazadde be ne bamubuulirira. Bujega omuzadde w'omwana omuwala yetaaga kufuna asibwe. Taaga kusibwa. Abaana basobya. N'owaasa ogenda okukola ensobi ewalala. You can't kill such a young boy. Nti olwokuba omusanze ne muwala wo. Kati muwala we taata bamala omusiba muwala we ndowooza ajja sigalawo nga talina yeetaaga kusiba. Tosobola kutta mwana muto bw'atyo ng'omutalwa kuba nti omusanze ne muwala wo. Kyabadde kyabujega nnyo kyabujega. Ninga yalabye Honorable Ruswa Luwemba mu kitundu muno ogenda mujja kawo kantu. Oba asomera wano. Asobola. Asomera wano atulebe tukola. Yayita yasoma dda.
Luso muita wa P2 second term azo bawa amplitude test I don't think so. Sorry nayo simbi ensobi gye yakola aliemu kugwa mukokota wa Nuupu kyalinga kitimba bino bakozesa ku nyanja kireeta empuuta ebikere mukene buli kimu kati empuuta ennene Luswa yagwa mu mukene mbukimu kitimba leero namutwala mu vetting process teyamuleka nagamba nti nze obatampa kadi ngenda kugondera namusanga ku BBS Terefina ne mugamba Luswa alukano nga seginya kafa okali mu 60%. Naye ekikola kyogenda okukola okwesubjectinga ku vetting kali mu makulu kigenda kujja mu 60 kikuze mu 10. Kubanga once you subject for lawyers togamba we subjecting a process yonna obojikiriza oluzinga legitimacy egamba nti eno process ebadde enfu kati abantu baffe bali that gullible nti babagamba yagudde ebibuuzo tomanyi Nuupu bagaba report balina report gye bagaba naye agabira report MP vetting MP tabeera nke MP kansala nawa report MP namugamba wano gye yasatu wana abiri wano kati abantu bafaga n'ebibuuzo yabigudde ekyo kyokka tabuuza ani yabadde yambuze ebibuuzo yabikoze eki yabigudde ekyakuba Luswa naye era n'omulawo mugamba nnoonye nze nnyina omwana notes ajja tuule ku studio wali wenkugambye wenegwa omuleete tumwe notes alina okuda munafuna notes ajja afune notes mukama we yazijjanga tewamma mukama we yazijjawo amalala agajjewo ajje ku meeza mukama we kwe yatuula naye kitali ekyo singa mukama we wali yani mugambye mukama we namwako obutabo bubiri yali akuba masimu ne mugaga oli MP naye yali akuba masimu ngali radio nze wano mwana dda obongo buli material yawe MP nze namugaga kutanga kuyita MP to be yes nemuwa obutabo wali obu nabusoma naye yafuuka wa mutabwana nnyo ate nga nze mukomako leka toyiseewawo kamanda mpiseewo ndeeka kwa jeeyo ogize naye ng'ajja anonye notisi Luswa omugamba akyali muto mukama we yayingira NUP teyakulumbako yali tasobola Luswa ajja kujja ku studio olinda tugigulewo muleete muwe notisi ajje mu kalayiburale kange abeeraawo abulamu ka training akatono naye yadde mu NP bagite NP no worries those are the same the same vehicles just motoka fe kye tuliko it's a generational cause fe Luswa twasinga obukulu but for us would wish tiwe kitule mokwata bakikwata tulina loss gyobokozi what do I lose? Nothing. Njogera yaba NUP bani badete bakuvuma. Why? Njogera yo. Enjagaliza gye yagaliza mu opposition NUP yandi badete kuvuma. Anti bali envious. Balowooza mbu bachita ad hominem. Wasoma literature. Nakola Luganda. Wakola Luganda. Luganda Islamu nachi. Wakola Luganda Islamu or Luganda CRI? Luganda, computer, ne food and nutrition. What's my computer? Ku A-level watula Luganda computer ne commerce. Jonna ne ku O. So waliwo kituyita mu literature ad hominem. Ad hominem is a fallacy of reasoning. Bulemu mu kulowooza reasoning. Mu kutaputa ensonga. Nti ova kwogera ku nsobi y'omuntu n'odda mu kumuvuma obuvumi. Nuupu kyekola bakiyita ad hominem. Nti bw'ova yino bakulisayiringa nti no mukikola bubi baga mumuvume mumuhisemu eggaali mumuzoganyemu nga zoganya jeno zoganya ezali kirasi gyenjogerako ebyo yezoganya ye wategedde bya nabirabye ebiri nasite saya nabiraba n'ababitadde ku gundi ku social media n'abanyiigidde ne bagamba ekibuzo kiri nti asobola okubeera ekibiina kye kisobola okubeera attributed ku bikolwa bye oba bibye yekka si bibye yekka Nuupu buli alina ranka ya jeno si yaweerera aba ne unity gyakulira ezo agamanya codes jeno zoganya aba akulira bazoganya
so bwe na unit walo unit bali wagala jimpa walo abana bava mu nupo eyo yali mutasa kafero yajja nangamba nupo ina unit ekunganya abawagizi gotola president ku machako hotel wakera wa abantu bangi baina ka unit ana bagende ne bavuba wala musamvu wala bameka kiro ku macha bakera bona batade mu t-shirt wakera bisatu ku office namga unit sija jikola babayita mbu the predators predator chichi abayizi abachi predator is something beta the predators unity aba predators buli mwa ajjayo na wala benga musambu ekiro bakola mu mulimo then ku machene babakunganya ku hotel y'omukulu neba then aba propaganda bingira hachi chitokota wano chitokota sisani kireo chakutedda mukulu bamusaze ko ku hotel so kati unit naye banagikulembera uli aina ranka ya general abane unit jakulembera aba mugaso gwamuwa kwe kusikesimu ya Dr. Besije kunupu wao era kati waliwo unit ya jisika ona general mulala naera naina uli ranka ya general ya jisika ranka ndala nekati abako atobuyiza kubiko ruhebe they can't take power temubalimba they can't in boxing you can't punch beyond your weight ina capacity tabaina cyoje kusobola kuwemula febe abamu fayiro za rape zivewa basibe abamu niba wachawa bube sikubachawa mbabulira amazima bagambe nsoyere kwagala yakugwa kubwa turwachogana bachawa mwababira bane mbawana mwe mwabachawa choganga osoloba muneka element yakabagaliza bandi banu makerere kavule beni yupi singa baddewo ekirungi kye balina nandi badde mbaagaliza tebalina kalungi ko balabamu ngambye bwingambye singa mbadde nkiraba nandi badde mbaagaliza nimwemula abantu abakulu ne mutwe mulamula muswaza mbaana baffe teri kiruma nga kubanga n'ebizibu ebimu byoyina nze nafuna opportunity abaana abasegirinya bani baali baana bato bafa baavu nesura kwanti bye bali baba byali tebikola ki tebiri nze nafuna opportunity nabeera meya ku myaka 29 Jennifer yabeerera mu Kampala wa nine opportunity enyakula twalina opportunity efuna sente twafuna opportunity teri kirumanga ngwa kwerekereza biwerekereza no lyango lyakumanya yalya look at an idiot Nyengo inabi waleka olwo bulungi bwa opposition. Look at an idiot noga. Ati bo balabanga bo bali mu opposition entuufu. It's okay bajiberemu. Nti mu byemwogera tebikolera bo bikolera jajja. It's okay sebo ba predators mugende mu maaso. Katwe entuufu yeri we gwanga banalifuga bali mu eyo acts walabye rape school driver mungalo ikisomo ngalo gwe utakiza ngenda kufumita ebiso. A bodyguard to the president, umuntu ali close to the president. I mean ebikolwa yabikola mu campaign yali avuddewa mukama we yaliwa nga yaliwa kubanga ADC wa president. ADC? Yes, ADC wa president abeera president bwasula wano obeera opposite room. Ka ADC wa president, it is a full time job 24/7. Mukama we wali omuleseewa eyo unity jalimu eyo yabazoganyi unity yali close nnyo ku geno ku mukama wabwe kyagulanyi the innermost unit ebyo mwabikolanga yaliwa asobanga nono yabimanyako simanyi sibe ngambye nengamba yabangawa so it's chikulagira dale system that is rotten inside akakavuddeyo ate benyini bagamba nti aba NUP benyini bibavita. It is a tip of an iceberg. Iti utawulideyo yagalo we mupyo omukyala yadduse na yejoganya abadde nesimu 2 emu najigula ku police nga mulimu obwe abadagalo bwe mukyala mufumbu esimu ey'okubiri yagiguze naye ku police la mugirete munzita ako kikyali kituuza mujja kola ebintu bingi ebinava mbaana abo kyakola ebintu bingi anyway ndoza tukomao doachi onjogeza nyate nasibi tonjogeza epozi tuli mu kisibo woga twawoze zedda kika 5 isawa it's an hour now right ano diweze sawa bano tenawera okakasa enange bade ne unyiza yes ntwakuba twakusanze wakamalirizo kola okay no worries kati yawo kwe kukowa buza ekibuzo ekisembayo ebibuzo byange bisembayo era biri awo ku
twagala tutaputizenga munnamateeka singa abaana ab'obuwala bwe twalaba mu Butambi tebaba tebagenze ku poliisi poliisi esobola okukwata keesi eno yo yennyini ega nti kati keesi eno gikutte musobola baba witness oba baani baani ne batabaawo nga ba witness kasita akatambi kazuuka nti katuufu. Omusango gwa criminal wogenda mu kooti taba MS versus Munyagwa aba Uganda versus Munyagwa poliisi okusiba Zoganya teetaaga mwana oli kuvayagana ganze gwe baali bakutte tizono to prove that Zoganya yenyigira mu acts za rape kati omuwala wajja mu kooti nga witness n'agamba nze nakkiriza anti nawe omuwala oyinza okukyajinga obstruction of justice kujjako okugezaako okulemesa poliisi okuwa amateeka then tujja kuteeka ku strict proof ba cross examining lwaki yayina lwaki wali omugamba ngo ate lwaki obadde ontuga lwaki wayogera bino nze omusango gwa Zoganya ngenda gufunamu nnyo interesting following. I think he should be not facing justice. Bugu kamuvi ogwa rape. Mateka ga Uganda jima myaka ngene. Dendi galamule gwe bibikoro birabi abantu. Galamule. Fabazadde ku baana tuba tumanye ekyo kitegeeza. So bugu mukamuvi galamule. Struggle mugikolera ku baana b'abantu. Uganda empya mujja kuba mu raping abantu. Rape mujja kuba muli bakwasiba abakazi. Mu Uganda empya? Uganda empya gye mugamba abantu. Anti yeeyo. Ffe twayingira struggle zino nga tuli baana bato. Nere twakolako bikolwa ebyo. Wadde okusendasenda omuntu olw'amaanyi go. You couldn't. Musiko ba Museveni bano bali musiko nga bakwasiba abakazi bakuba obukumbi ku mutwe. Yes, they is struggle tolerating a nonsense yoyi. Muteekamu ne intelligence ebinoonyereza nga ababikola mwino bakurampingirawo nga tebannayonoona kifaananyi kyamu. Naye wano ekibiina kikyaganya okuvaayo okwogera. Okuba statement tebasobola kubanga doctrine yaabwe yeeyo, indiscipline doctrine ya NUP kwebatambulira. Hooliganism. Nagamba they are ruffians. Pezo kama misege? Ruffians. Ate ne mukugaba kadi dabi yaliwo nti abakazi babasabye ebintu. Ebisagala biyingira mu kwamu limba kabasajja but sala biyingira mu naye mbabuulira wakyalo embarrassments ezikyazuuka ennyingi mu NUP. Okusinga ku byezoganya bino. Kyazuuka bingi. Kibiina ekyokubiri mu maanyi mu Uganda nga kiba kitukoze bubi nnyo. President wa CMP ayina testimony gye yakoze confession. Ayina omwalo omugwe yali akanga n'amugamba nze omanyi be n'akanyiga. Wabula omanyi be n'akanyiga mu nnyiga eyo ne mbajjawo singa gwe nawe wakomye dda okulaba ku nju. Mbadde ngenda kufumita ove wano ng'ovunze nga totegedde na tegeera. Omanyi be n'akanyiga ennyiga eyo. And such a person is close to ali close mu high ranks za kibiina bw'ati. Sina kye missing mbakulu abo. Okusinzira ku bivaayo kati. Nawe lwabagamba nti mwali mumulabyeko ne president waffe ng'amukuuma. Mbuye abadde yambalira byovulo bye si mukuumi wa president. Batandise omuwolereza mu mpolereza bwete. N'okwesatulula kiraketi ekyo kyonna ekyabayaayi. Abajja bayita janogundi byonna ebisatulule. Ekibiina ekiteekemu decency. Tuyita kyo, you see, you get the point. Naba abaana bona criminals bekweka mu politics. Ffe twabayinanga ne Besigye. Nga ffe tuba identifying abankute doctor, police yansibyeko omusango, nze nkuba abantu obutayimbwa, nga tumugamba oli mubbi, gwe tetugenda kujja. Musalirawo. Nga tunoonyerezaako ffe tetwayeyibirirako omuntu criminal. Tekyali tekisoboka. Kobe ng'otuwagira. Kati then gwanga kiri twagala. Fenga tukinoonyeza ntegeera nti kituufu waliwo obujulizi
nga tumanya kubanga teri kibiina fe kibiina kyaffe kyabanga ne structure oli waawa nti ndi weekasanga ati nga tukuba gundi mumanyi nga batugamba doctor nga tetujja ne wano beesinkana ku kitivi ffe ekyaffe wali tokirinnyako n'okuyita ebirankaranka ebibiringa by'amagye gaawe ebyo Jenogondi waawa n'amayinja bagayina radio call buli kimu bakiina communication president waba atambula bajuuli batandika okuwuliziganya nti president atuuse wano bannaye mwerule kubaawo okay naffe twabizanyanga mu buto nga tukola ebigundi bino tukwata emizingonyo tugikolamu emmundu twabikolanga ebyo naye tebiina makulu enamwe mwagendako ku bizimbe waggulu nga gwe nalabako mu campaign twabikolanga nga tuzinga ebizingonyo oba ntufuna amayuni ebintu by'amayuni obanga sinaipa nobanga ki masanda ne gakujjula esaati yonna ndoza mbabizanyanga muri bato bananti simu FDC abane kinewunyisa kubizanya mbukulu ebe tebiriwo ebiri kirakete ekyo nina kusatulwa ekyo Jenogondi Kanogondi gasiya nitana unsambo simu ya Dr. Besigye ne bagisikira ku NUP yenyini aje ali kugamba bwali fuluma ndifuna nje musaba omu interviewing okimubuuza kati jibaitanga obujulizi mu kujja ko obujulizi mu court kati yituuketya omuzi ewabiri vumuka wali mulabula togenda bwafu wantu wawo wamulabula nagana no nsekugana nga sayogerako naye after naye namulabula nomuga togendayo wali omukulu omugwe yagenda naye nembaga omuntu okuva mu FDC ngekusobedde noddukira kavuli obanga omuntu adduse mu nyumba eyetegula noddukira mu Yesubi ate nga kugoba akutte ekibiriita Namba omuyingidde Museveni ekibiriita akikutta ati mugenda kwaka olina akwirogero ti ebintu ku doctor nga doctor numa bagenda musiba bwengomozo ki wanga doctor twali twamukola ekyejo nga aba mugundi zaffe bwati simu ateekaawo ne wagenda for short call ne bwagireka nga teringa ko laptop agigule teri ayinza nakupi nga doctor bwaleka laptop ye bwano bweti munyagwa no obeera wano omutwe gubeera guti totunulayo tujanga yagambye ndugu munyagwa alaba wano ka doctor twali twamukola ekyejo eri detail yaffe yali nzibu nyonga y'abasajja bali trained ba Geno bennyini ngobero tya mu high command yaffe simu nebula etya nga kitabweka ndakitya so boyagala ko nipya roza byebimu ngali mbazoganya bali awo bagisika ba Geno ne bagisika agenda okugitrackinga amanya iPhone eri mu iCloud gendo gitrackinga ngekutte kuba erigende mbu ya speed gidukira yakajanga gabana nyewundi yubana bagaye balitaka simu kagiriddawo nenga abantu muwenga keyongereko kagenda kuyingira gate nenga kamude ku kibina kya byabuko katwale emisinde ku border wali oyiseko uba omanye je kulaga kafa agenda tracking ange emisinde je eriko ewese ku bitala bya Jinja Road yeyongerayo iya katale nakawo yeyongerayo evude ku kibina kya byabufuzi yanga yesogoro sozi nembagamba mmwe nze mumanyi lwaki mwali mumpadde Besigye nondanga minister of security mu government ye Besigye is a can of the NRA okulonda munyagwa civilian nga minister of security yali amanyi nze bamanya bonna bali nange bezala kwegira bwegizi kwebuzabuza abantu bokatonga bonna bamanyi nti nali muzibu kasina kinabagamba ne batakiraba nabaga mukwate doctor mutwale mu aba bana dokita world class politician omuteke mbazoganya manya General Gaddafi na kigambo yoruko na kigapiwa ruko ne Besigye mumusanyizawo ne mukozebu tute Besigye wachagulanyi mu mazeo ne mukozebu ate byarwawo wanga fitwawuliranga ebintu bingi nga tuline doctor oyo tambula na kuva nokutuke kabale nga munyumize ebintu bingi nesimu yaba kuba owulira kimubanye ebintu bingi nenga tewali kirikinga nekimu neba nembozo zo mmotoka tuzifuna direct nga dokita nze twagendako Ebale County Dr. Besigye tutuka batadde road block kusezibwa nga ina ku disguisinga mu ngeri gye sijja kwogera batatule ku boda omulwadde naita ku road block kati driver wenga naye bamumanyi naye naavaamu naye naafuna boda kati wano mukuvaamu bwati yalina essimu 2 ne zigweno mu magulu budde bwongaza bbeeyi nenziraba nenzisika nenzitereka netuvuga
kakati muyita yagiteka mu password nga yawa yali akagigula nga terimu password. Tutuuka twesanga nze nensalinkiza nengwe baale nze nasooka nawo bakalangwa nga batadde abakubi b'emiggo ngwa kulaale nga ndi abantu bangi naye kuliko abakubi b'emiggo naye kati nga munabyafuzi ndikonzeka nakwedde yategese ono wanupa yawangudo gyomubuuzi naye nga naye atiddewo omutegesi nze nasookawo n'omutegesi nti kalangwa nebitandika okubasaera okufulaninga bakunkuba miggo bakambwe naye nga abantu bangi tako kukikuba naye nga nkikuba Besigye tatuuka nchikuba nakwedde tatuuka nakwedde omutegesi nenwanye nalwala nakyesawa nga namba bwenjogera bwenzira bwenjogera badayi wangenda kuggala ntya guno ndi kilomita meka ndi bwomu dokita bwe yajja natuuka bwe nalaba Besigye nalabanga oba Yesu ase namba amina ayingira wa tukikuba kuba polisi nejja netukuba bubi nnyo kati bwe tukuba baba twala mu kadrone nangamba nasodde essimu zange nemugamba nesagala kumuga nti nzirina kubanga polisi bayinza gazireete nensirika kati twavamu nemugamba dokita eno essimu giteeke mu password nawe mwezimu kati Besigye bwe bulamu bwe yali yamanyiira bwe bantu aleka usimu ujjo nogikwata ba operating na baloza be bazoganya abo bazoganya bakusibya zoganya bakusiba asafari bali jibene bajitwa nene bajitwala ate mu basajja Kivumbi kati amanyi zoganya kyasobola okukola tumaliriza abatembeeyi abani ababodaboda abaaki abatalina stage kesi erumina ogwengulu egamba bavaawo babbi kesi ye babbi bantu mmwe musaasira ensi eno gwoyinza okugoba abantu abalina families mu kaseera ka school fees nga tebakamaliriza okubuuza oyinza okugoba abantu abalina families mu kaseera ka school fees bagobe bakolera basajja muleke kulowooza nti eno ensi yammwe naye mwegendereze eno ensi namwe ejja balemerera lumu kati kankubuuze gwe wakasoke dobeera mu kibuga wakaguulya gwe mulundi okusosa ogamba nti abatembi bave ku makubo bakomawo bati gwe kusosa bagoba bakomawo bati nze bwe nali meeya bagoba abatembeyi ku makubo nga balina diiru ettaka lya usaafi eri nga baliguza miliyoni bibiri kesi nga bagaliguza gavumenti ne basoka bateekwa akavuyo tugoba abatembeyi ku makubo ne babeera running battles mu kibuga bamala president ndoza abuuza ebisentalo zaki nti abatembi bave ku makubo kali Museveni neyekuba je naga lwaki tubafunirawo badda kumbe balina ettaka namuzai weeriri yabaguze bibiri eri balitandikira bilioni 3 yamalira mwana musa yabaguze milioni bibiri baligula kesiye ne baliguza kesiye bilioni 4 asajja mu muloze ensi munemwe muloza muli bani kakati waliwo abalina amataka kati bagenda kuleeta akavuyo kigwere nti netufune ettaka ebukesa edda lifunibwe wali ekibuye oba ekatwe amataka 3 bonna tubayiwewo bilioni 10 so kati abalina ettaka bakiseesaamu kiri mu ddiiru nemwe mulowooza ensi egenda batunuulira etyamu muli ku bulamu bw'abantu mu bugambo lingirako muli muzaala ku bulamu bw'abantu